Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe musajja gwe kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Sali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe. Sali musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Ssengonzi. Abakakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye. N'obagamba nti can be eliminated. Ne bakomawo wano. Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira. Sali musale twakukola jene waffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe. Sali musale kandwana w'omuganda wa Museveni. Wachobba buli kamu ojobba obululu bwaffe Musebo gwe babadde bali abakakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kiganye. Ku Kalulu ka Lutamaguzi tubaleke ne bakituka kannakawe ne baga tugasse buli kimu kiganye. Sali musale n'atuula wali ewa Ssengonzi omusajja bamuyita Ssengonzi Damulira n'abagamba n'abayita abakakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates. Nze sinenya muntu we Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye ddala forms kuba buli ddala form yange obwedda bagigula million 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozeseza. So President wa Kenya William Ruto agambye you are decisive victory. Kalulu kakatankanyibwamu at just concluded competition kulondo okwedde. Trust the people of the Republic of Uganda having your personal leadership. Uganda leadership ya president tujenyomerezaamu Ruto yabyogera sinze. I'm certain your election conference Your Excellency, resolved, accelerated transformation of your Luto. Banji nyo Abagudde nenga nga bwononya Abagudde generally Akalulu ebikalimu twali twabyogerako dda. Akuba abantu baffe tebaagala kuwuliriza. Postmortem report ekoleddwa naye byaviddeko omulwadde okufa. Byo twali tuze tubyogera ku babaka. Ajji tulina ekizibu mu ggwanga lino ekirina okukyuka naddala mu babaka abawabula oba bavuganya gavumenti. Nti balowooza nti bwe bamala okulonda n'ogenda mu paalamenti n'otadda kukolerera abantu bo kiba kiwedde. Eri ababaka ababadde bamaze emyaka ago nga bali mu opposition awo naye nga tewali kye bakola ku ground. Olunaku lwe bamala omulangirira nti awangudde ne mu constituency tadda bwe kiri n'abeerawo ku fulo ya paalamenti agira abamawulire bali wali n'ayogerayo obusitimenti bubiri. We shall not allow this country. We are building democracy not the way. Yes. Nenga wansa amasomero mabi. Parish model government projects ze yaleta eziyamba omuntu wa wansi okuva mu bwavu tazinoonyerezaako. Tulina ebitundu tudde bye bazimbidde seed schools. Seed schools baneege masomero ga primary ne secondary agazimbiddwa mu constituencies ez'enjawulo naye nga ga government. Ababaka abamu tebafaayo tebagoberera tambula n'omugamba parish models bameka ababa abaafuna. In fact, president ali mu kwongeza constituencies ezimu oba districts ezimu azongera sente. Bano ababaka b'opposition bo tebafaayo baliwo ku opposinga buli kimu. Ne beerabira nti abantu baabwe abaabalonda buli we batunuulira ebitundu ebirala nga bitandise okwejja mu bwavu nga gwe weesuuliddeyo gwa naggamba otugamba Museveni is a dictator. Ye slogan gy'ozza okozesa emyaka 2 ajo obadde toyinza kawangula. Kyekyakubiza abantu obadde toyinza kawangula. Ekisooka abantu kye beerabira abalonzi ba luno bato. Abenaku zino. Yes, the voters are young. Yes. Kubanga emyaka President Museveni gyafugidde ana gwe yasanga nga myaka 10 ayina emeka. Ayina emyaka 5. Abali almost muvubuka. Yes. Ayina emyaka 5. Ategeera. President Museveni kati abamu twazaalibwa President Museveni yakatandika okukola ki? Okufuga. Yes. Kakati the voters today baagala ki? Baagala masomero, baagala mirimo, baagala malwaliro basangeyo eddagala, baagala nguudo zikoleddwa.
ebyo byonna tebisobola kutuukako ng'okyayina omubaka amala obudde mu tooko show. Batooko show bo constituency zaabwe baziza ku mativi. Ne baddeoko ne batuula ne bakunyumiza Museveni, but you are also part of the ruling structure. Because let me tell you, singa President Museveni yalina okukola bino byonna tetwandimuwadde ba minisita, tetwandimuwadde ba MP, tetwandimuwadde ba RDC. So most of be bakubye is one key issue gy'olina okunookolayo, they have not worked for 20 years. Myaka tubadde ne Ssegona awo ng'okubeera empya alinga atuyamba obuyambi. Siraba nkomusajja alina lugezigezi ng'oli. Oba munnonda oba temunnonde omanyi ffe abaasoma genda oye twamukubye magoola simumanyi naye gwe nawadde bapasire ekyantutte okulonda kuba Ssegona agende. Myaka 15 tubadde mu mbeera eya tulina season politicians ng'agira bakutte abaana n'alabika ku kooti. But ffe ab'ekingire tetwakulondaku, tetwapangisa lofaamu yo, twakupangisa. Yes, where he come from. That's why he was defeated. Yogera ekyakubizza omubaka waffe tabeera ku gurawundi, abeera mu kujjayo basibe gy'oli twapangisa lofaamu yo ab'ekyengere tuyambeko. Bw'amala ne yeetega kamera alooza yasoma nnyo. Omanyi teri kikubiza ba opposition nga kulooza nti bategera okusinga abalonzi abaabalonda. Ekyo nange nkira. Abalonzi be bakuwawa wookola ki? Wooli. So si ggwe kutandika kutulekitalinga Ssegona kyabadde akola. Ng'asanga ebisajja bikuba ludo, bo baagala okuba ludo b'ovuma. Temulina byakola, nze ng'omubaka wa palamenti sisobola kudda mbitagasa, biriwo ebigasa bye twakulondera ggwe byotuwa. Lugezigezi. Baludde mu palamenti babadde bagaggawadde tebagambwako constituency zaabwe babadde bazisuulawo nga balinda akalunga kabuzaayo mwezi gumu ne batandika season de politics yatya. Museveni mubi, Museveni tazimbye enguudo, Museveni tazimbye malwaliro, but Museveni ye gw'oliko ali mu kunoonya bubwe gw'obubwe buliwa. Ekyokubiri enjawukana ezibadde mu opposition zibadde mpitirivu Haji. Bobi Wine yafuna ebizibu musajja wattu banne ne bagenda nga waliwo sibo n'olukwe lw'okuwamba ekibiina ekyo munda. Ebimu ku byago bya mpoga kwali kuwamba kibiina ekyo bakikutulemu ebitaano byali tebigo bya mpoga kuba Bobi Wine yennyini yagamba sente tuzirya. Mpuga yali atandise okwemaketinga nga successor wani era ne Ssegona yakyogera nga babuuza lwaki Bobi Wine teyesimbibwako mu kibiina. Baali baagala kamyufu. Kati buli wooleeta akamyufu mu kibiina tubane pulezidenti takkiriza kumwesimbako. Buli we weesa bujekitinga tu setaani bwe yayawukana naye Katonda, lwaki Katonda teyateekawo akalulu k'abamalayika? Kale bamalayika mujje mutulo yagoba mugobe political party bagifuga ebanga sharia law okuba bugobi bano baali baagala kuleeta kamyufu. Yes, that's what was happening. Ssegona. Yes, and they had started mobilizing some MPs. Bavunika ono n'abalabuukirira mangu n'abakola ki, but mu kubagoba he weakened the party. How? Because you cannot send bampuga tebalina mugaso, balina omugaso. Waliwo kye baali basobola okukola if they were united, naye Nuupu yafuna obuzibu bw'amaanyi mu ntalo ezaakola ki ezaagenda mu maaso. Ne tujja mu broad opposition nga yo na Besigye musibe, and Besigye had mastered the art of putting government eno ku pressure. Kati Besigye wabanga ali mu komera nga musibe ekyo kyokka FDC ebeera wiiki eyo ebadde down, ng'olabira ddala they are completely down. DP Mao ye yagitunda dda, tuli naye eno
DP alirudawa eri waffe mu gavumenti yekuma oluggi lw'emmanju kakati bano abasuubuzi be bateekamu bano bamunyagwa abo basuubuzi ba lusaniya nange nzize bannaye tulye kubanga ali ku declaration form ya president balina okuteekako kyekyabaleesa nti akalu kabadde friand ki baparticipant we bumba 8 mu kalulu omusanvu nenkukiriza nti bannaye kano kabadde ka bwenkanya gwe Bobi Wine omu ne bwogaana European Union ebitwala that's why they are there bamunyagwa bano bakasimanya kasibante simanya bani Bobi bajja kibaina makulu kasibante munyagwa bataddemu nani omulala nalabyemu Frankani bulira badde simumanyi naye bayabujjeewa bulira naye yes babaddemu abo abo bazze papasire to get money. So what am I telling you nti opposition yaffe ebadde tesobola kuwangula mwami Museveni ekyamazima ddala tokkiriza omuzannyo guno mwami Museveni agumanyi kubanga abadde ne organized team NRM ebadde organized ebadde solid Anita Amongi okumuteekamu awo senga ababaddemu Amongi akoze nnyo speaker wa parliament NRM efunye omuntu asalawo mu bwangu kati yeebuzizza ku president omanyi NRM ebadde nayo ebadde ng'emmotoka etakyalina yingini nga buli kimu balinda president kati Anita Amongi bwajja yajja n'ebintu bisatu tudde byenjagala okubulira yajja ne ssente nga nze ndabye activities NRM mu Kalulu nga Amongi ateekamu yajja ne ssente yajja n'obuyinza obusalawo mangu tukoze tutya tukole kino n'asooka akwata groups ez'abavubuka ab'enjawulo Amongi abadde akuba essimu eggulu n'alagira abadde akuba essimu ebunyolo n'alagira so she has been the center of these campaigns ekyokubiri muto speaker abadde akyalina amaanyi agatambula eggwanga okuva campaign bwe zatandika abaddewo kati NRM tubaddemu ne bannaffe abakadde nga bayinza okuba baagala okutambula eggwanga naye nga tebamalaako obulwadde bakaddiye sina gwe njogedde bakaddiye so among us she has done something good balamu obunyolo eyo akutte n'amaanyi mulabye ng'asagula balamu naye abadde w'amaanyi nnyawo Major Emma Kuteesa ezo z'owulira ghetto structures abasajja babadde ne ttiimu ng'eri solid nga gw'atannatuuka ku gurawundi gw'atamanyi ekyokubiri resources babadde ne ssente bayiyeemu nnyo okuva mu kalulu ka 96 President Museveni guno gwe mulundi wawangudde n'ebitundu 7 n'okudda waggulu that's in the entire career President Museveni nga president guno kubadde gwakubiri nga wangula ne 70% esente zo bayiyeemu sente zo bayiyeemu ezaddala gavumenti ebadde tefa ku expenditure but to see that they get power omulala Genosali Musale alina projects zakoze mu Northern Uganda eyo tobolaba the entire north yalonze baddipi 5 bokka opposition gye balonze mu Northern Uganda babadde baddipi bokka ne NUP tekutteeyo for this tebakutteeyo by the for the very first time but naye bagamba nti ebifo ebimu byabadde selection not election nga tebyabadde elected wabula selected but olina ababaka ba NUP abayiseemu They are over how many? They are over 40. They are how many? Over 40. Ababaka ba NUP abayiseemu minzaani eyagabidde Ssennyonyi obw'MP era ye minzaani y'emu eyalangiridde President Museveni. Okay. Mpoziko nga ungamba nti ne ba Ssennyonyi bye babawadde babigaanye. And unless you tell me that all opposition MPs abawangudde akalulu, they come out and say we have also refused these elections.
awo minzani ebanfu. Do you get my argument? Yes. You cannot say nti akalulu kabadde tekali free and fair nga Ssenyonyi celebrating. Baba no ono mwana we mukono. Maseruka. They are celebrating. Ne mukono. David Serwa yani Serunkuma. Serukenyera MP. Makindye Wanupu. So they are, you know Jimmy. Kanabe Buyikwe. Oyo Jimmy we Buyikwe. Buyikwe South. So mukono yo ya mukono mupu yagikoze. Yes, Namboze. If we get most of the MPs in Mukono ba NUP. Unless you come out to tell us never no bye baba wadde bifu. You cannot have a party. Nga Secretary General wayo the heart of the party ali Kalulu. I know what a declaration is about Bobi Lubongo ye chabadde kimuleta mu Kalulu yakobwe mu picha abadde ki. Unless tumanyi mulimu ja Secretary General. Lubongo ye ayina okutuula wali ku ttale center eya Nupu Kavule abuuze bannange declaration form ze amuliyati ziriwa ezeppakwaki ziriwa. Secretary General mwenare Secretary General waffe yani gegundi Dombo Tadongo Richard Tadongo nga lwaki takabera ngamba ya yesimba ate nga yesimba wate tekikirizibwa waffe. Okay. Secretary yetu tekirizibwa kubeera mu bululu. Kwa tumanyi omugaso gwayo. The role of the Secretary General gwe mutima gwaki kwa Secretary General yasooka okunominatinga ba candidates b'ekibiina. Bino byonna gye tutandikira because an election is not a process. It's not an election is not an event. Okulonda si lwe lunaku lwe tukuba akalulu. Oddayo emabega okuva ku consultations. True. Where people were nominated. Not them primaries z'ekibiina. Awo nano tuli mu kalulu. Ozegera ekibiina ne kiggwa abatakayanye ne bakayana kadi temuzituwadde. How does a party bring people together abakayanye? NRM ebadde ne kyetwita reconciliation programs. Nti abatakkiriza mu kamyufu tubakoledde ki? Tubasindise mu tribunal. Badde mubeekenneenye. In fact wawona lebo Namuganza obululu twabuddamu emirundi egyo okufunira ddala yamaze n'awangula nga independent. So what am I saying? Ekyo kyonna mirimu gya Secretary General. Kati munopu yokka woosanga Secretary General Lubongo ate nga naye ali mu kalulu anoonya declaration form ze mufo ky'okunoonyeza mukama we. Let me tell you the facts. Omanyi abantu bino tebaagala biwulira. Never polling agents NUP yabadde teyina. Everybody yabadde mu kalulu ke. Ssenyonyi ali mukake. Where are the declaration forms? Omuntu yeke yabadde ku tali seta NUP Katana. Tali center? National Tali Center yabadde Katana. National Tali Center? Yes. Erubowa. Katana yabadde. Exactly. Only Katana. The rest yabadde sobola oku. President Bobi Wine ali mu kalulu. Deputy Webuga amuddirira Muwanga Kivumbi ali mu kalulu. Secretary General inokwata declaration forms ali mu kalulu. Omwogezi Ssenyonyi ali mu kalulu. Deputy ali mu Komera ali mu kalulu. You cannot have such a party. Ne Ssabakunzi yabadde mu kalulu. Nyanzi webale nnyo tebalina declaration tegeza abasajja basobola okubateeka mu mivuyo nga temusobola kola era ebyo byonna bye wabadde olaba bye babadde bakola ku tali centers to keep them busy. Eno bakutte Bobi Wine Nyanzi bakuzunza eno bakuteeka mu kwegamba constitution ebula Katana yabadde alwana yekka bw'ati. These are facts. Unless opposition yaffe bejjeemu omutima gw'okwagala ebifo obuluvu obutakuta ne beteekamu omutima gw'eggwanga. Pulezidenti Museveni yabadde lwakitula nga yeebase naye nga omanyi Secretariat kyekola nga Secretary General NRM ali buli wamu declaration form ziriwa ne batiikinga. Kati opposition yaffe they are very disorganized. Bakyalimu obuluvu bakyalimu okwagala ssente. Haji osobola okufumba kyayi
n'oteekako entangawuuzi n'oteekako omujaaja naye nga esepiki gy'ofumbiddemu kyayeewunya amafuta ate kati ebiba bifuuse ekyabo kati tusobola okubona gibiina nga sekuritale jeno waakyo alina obba ne declaration form zitu wano twafunye bwetu ali mu Kalulu ayombera bubaka Ssaabakunzi w'ekibiina Nyanzi afukamidde wansi akaaba nga bwe bamubbi kati kyova olaba ffe ab'NRM tuseke bano basajja bakyatufuga they are very organized they are very naye ng'ate abantu balonda basola Akalulu Nuupu yafuna obululu kankubuulire juni Nuupu abantu bagironda anti kankubuulire my brother ebokisi tebbanva era z'otaddemu zeezo ne bwe bakulonda nga tosolina bakuuma declaration forms owedde why you did honorable Nsere could defeat Nyanzi mu Kampala last time you think Nyanzi had no votes Akalulu DR forms zeziba Akalulu Kenya bagiyita batya form 34A Kenya bagiyita form 34 abana Kenya bo kye balina ekirungi weva ku polling center egenda ku public portal buli omu wagirabira kwegwa eyaffe esooka wa returning officer ku district nangirabamu that's where the problem is eya Kenya togikyusa eya Kenya egwira ddala ku poto kasite eva ku polling station ye Masaka kale example kankuwe ka Masaka ewaffe returning officer nakkiriza nti wano Tamale Mirundi afunye obululu 3 Haji ofunye obululu 5 bweva wedda ku public portal buli omu n'agiraba omu n'agikola ki era wano tegendayo lwaki byabakama sooka waliko anti waliwo polling station waliwo ne district tali center naye genda okuva wano okudda ku district ate mali eve ku district edde wabyabakama nga zibamba bazitoddeko sinakyogerako so siyina kyenjogedde Junior nkuwadde example Kenya ne Uganda gwe omanyi agi byebadde biŋŋanya okutya oyagala bankyawe nze nkugambye we are debating this program yabategeera I'm giving you analysis mu Uganda, East Africa and outside the whole world. How is it done? The electoral reforms twagala okukola ki okuleeta lwaki bannabyabufuzi ekintu kino tebakireeta anti nti Akalulu katambule nabo babadde bafunamu babadde tebawangula defuti wekwatira ebweru sokolinde emala okutwala balyedde bano defuti nabo bulijjo batwala yabakwatidde bukwatizi bweru bulijjo basirise yes abo opposition ababadde mu parliament nabo bulijjo basirise bibadde bibakolera nti DR forms zino entambula yazo siri ekkuba ettuufu wezirina okukola ki sokolindemu okutambula. So when we talk about electoral reforms, yes, those are the things we talk about in parliament. Instead of debating those things, the independence of the electoral commission. Tebabyagala kubana babibakolera. Kyamagye gakola ki mu Kalulu ebyo tebabikola ki? Tigundi. No, the army could not be a problem, but we must have electoral police. Policing ya Kalulu specifically. Ate ezo reforms temuzikola tebazikola tebaziteesaako. Yes, kubanga nkugambye nabo mu bino ebibaddewo Semujju ng'anda emyaka 2 gy'amaze ekira bibadde bimunaye abadde ayita
omwana eyafunye first grade tasobola kugaa ti essomero B tasobola tojja kugaa twakopye kakati n'olwekyo electoral reforms as we are moving forward tulina ruling ya Supreme Court eyakolebwa mu kalulu ka 2026 ebiragiro by'abalamuzi tebinnateekebwa mu nkola kati kana akalulu kawedde but the future elections oli omwami gye yagenda n'aloopa I saw a ruling waliwo omwami yagenda n'agaa nti banne tuyinza teeka kalulu ng'okuva 2016 abalamuzi bye baasalawo tetunnabiteeka mu nkola so moving forward now lifuti yalese aba yabalese kati bagamba ate akalulu DRA forms zino nedda tebyakoleddwa bulungi lifuti lujja obadde ogitambuliramu. So the biggest problem of the opposition was bonna babadde mu bululu. Yes. They were very occupied. Very busy. Very busy. Yeah. And the people who carry from NRM omuntu yenna ali ku secretariat teyeesimbawo. Tokkirize. Kubanga tumanyi obukulu bwayo mu kalulu. Tadongo talina kifo. Secretary General NRM. Mukyala Rose Namanja talina kifo. Saabakunzi w'ekibiina gundi ani eyali minisita Senninde tayina nekesa treasurer tayina tebeesimbawo. Kitegeeza ki? Nadija Namyalo tayina. Kati eyo energy mugirizavinga kukola ki? Kukuuma declaration forms kye tuyita voter protection task force eyaba agents baffe kumanya declaration form tugoberera declaration form NRM ina tali sente eyayonga ekibiina yes ebiina neyayonga ki nga pate eya nopweriwa kwa secretary general jaino bera ekola kyawo eyaffe yeye yaffe gatta oba eyina ebirala byegatta eyaffe gatta bugasi nti zivudde Masaka ezivudde Pakwati ezivudde ki nga secretary general webazimuwa kati mwe ya nopu yabaddewa tali seta ya nopu ng'ekibiina bannange ne mu America ne Kenya nsi yonna buli kibiina ekibeera mu kalulu kibeera ne tali senta yakyo NUP yo teyina kubanga abalina otuula mu tali senta eyo bali mu bululu. Lubongo yanoonya declaration ze taziraba. Saabakunzi w'ekibiina Nyanzi ano ali mu kukaaba. Omwogezi w'ekibiina alina okukyogerera ayogerera kakese ennyonyi. Kakati abo bonna abayiseemu ababaka ba opposition ab'NUP nga wababuuzizza ati eza mukama wammwe ziriwa balina zaabwe. Nobaga Bobby yafunye mmeka amulata muzirete obakuba emigono nobaga Bobby Mwajumani yafunye mmeka awo no waliwo ekituli kati tosobola kuyingira kalulungo oyina ekituli ekyo oba ozannya mu buzannyi. Omanyi ffe tulabira bajjooka awe tubalabira ti ono azannya mu buzannyi tolaba Luzizi Tolo yani this boy Sarah is tall. He was a joker. Yazemu kuzannya mu buzannyi talina polling yeye yabadde ate namusanze ku summit by'ekololo polling station. Where are my votes? What me mad this one this boy bya kuzannya kafota tuba serious insereko yakubira Nyanzi mukalulu akawedde era Mesa Kabanda we yakubidde Lubongo weya DRA forms kintu ekyo kirina okwetegerezebwa ke Kalulu ne bwogenda mu kooti ebuuza declaration forms ziriwa zeyagala okulaba ti wano nafuna bampa without them because akalulu is subtraction and addition. Minus and plus. Okatambulira. Hajo ofuna 3 ne bajjako ziremu. Nofuna ebisatu. Agatana atola. Yakola. Bagatawe batolako. Hey, ke Kalulu. Yes. Okay. So
What am I saying? That President Museveni yawangudde. He did all of things that a candidate who is a serious candidate who wants to win does. He looked for the votes. He had a team, a solid team, agents. He had the money because politics is money. Olaba abasajja be Kenya sete ze bateeka mu Kalulu. Raila Odinga yayingira akalulu last time ngaina helicopter 5. Zaji. Zimunonyeza Kalulu. Uganda yoka osanga opposition nga tebalina nnyonyi. Raila ine helicopter ezo. Raila Odinga yayingira akalulu ke Kenya last time nga buli constituency limu petrol station egabira abantu ba mafuta. Buli constituency? Yes. Sijanga bateekamu. Kenya ogimanyi. Economy yabwe ogimanyi. Buli constituency nga bafuna amafuta. Kenya yensi yokka ebasazaamu akalulu. Ng'etaddemu trillions of money era neddamu nekategeka. Kali tebakasazaamu. Uganda tuba tugenda kwewola waana. Economy yabwe nnene. Kenya ina NATO status. America yagiwa. Nani NATO status liggwanga lya Africa kitegeeza nti Kenya bwe yagala okugula ebyokulwanisa bya America. Naffe ne tuteekayo bidi basooka Kenya. Josoko considering. So tulina okukopa politics we Kenya kyotegeeza? No tukyalina Uganda abantu baffe bajja kunnyiigira. Abaavu bangi. Era yo parliament ogiraba tugenda kufuna naye ebizibu. Abazze okwekubako enfuufu bayitirivu. Mu parliament. Tewolaawo osoma ebitabo by'Abaguliki Socrates ne Plato. Socrates oba yali omusomesa wa Plato oba Plato yali omusomesa wa Socrates. Manyi nsomye ebitabo bingi. Socrates yali agamba nti obuyinza tubulekere abagagga. Okay. Kati mukulu wange oyo amu n'omu obwa prime minister is already rich. Azze kola. Naye kati nina ababaka bennalabye. Waliwo ennaka waawo musajja waffe ow'enaanemu yabadde amaze emyaka nga talinnyanga takomanga mu parliament. So kati President Museveni so ye yagukoze ogugwe miliyoni ze 7. Okay. Opposition ina kwetereza bwetereza. Aba opposition abafuze bamuwanga kivumbi myaka 2015 n'okudda waggulu. Please take it in good faith. Politics wali mugende mukole ebirala. Okay. Let us have a new generation to take over. Let us have a new generation. Yeah, nga nabo baba wo mukisa nabo bakole ki baguwa abalala. That's politics. Nje sura gama mbu parliament mbono abadde legislator mulungi obulungi bw'omubaka tubulabira ku byakoze mu kitundu kye. Okay. So kati Mpuuga kye kyamukubisa nga bwolaba kuba ababaka bonna Mpuuga be yaleese tewali yayiseewo. Nono wa BBS gwe yaleeta ye Molisani waliwo yali akola show mu Kibi ku BBS naye bamukubiddemu. DF bonna ababaka Mpuuga entalo zaabaddemu okuva we yava mu NUP abadde tayina musingi gutambulirwako byabufuzi. Tuyina amasomero mu ggwanga tudde nga gaali gasomesa bulungi abaana naye nga gasigaza ki linnya. Mpuuga mu byobufuzi yasigaza linnya. Onule Ssegona abadde yasigaza linnya naye nga ku gulawundi tayina. Bannange kankubulire, you cannot move from one extreme end of politics to another. Junior ndi NRM singa nkeera ku makya ningamba kati NRM mbingwa n'abadde apuliza tagenda kukola ki takuwuliriza. Obadde ne Bobi Wine akuwadde obwa leader of opposition obbi ebitaano. What do you want people? Namma mulooza abantu basiru. Aji mwe mulooza Bannayuganda tetutegeera. Abannayuganda bategeera. Mpuuga ayina videos ng'agamba nze president wange ye Kyagulanyi.
era mutuyambe Kyagulanyi ono tumutembeete tumu yakiyita atya tumugayidinge mu Luganda bakiyita batya tumulungamye ensi neekuba ki era nanenya nnyo abalala Mpuuga alina aba opposition be yanenya ye ng'agamba bakolera mwami Museveni balwanisa Kyagulanyi abayina bye yali apuliikinga bye yaddamu n'akola. You cannot fool people every time. Bampuuga esente z'abamalamu bakuwadde obwa leader of opposition ekikukimya 250 birala mbu bampadde akasiimu bakusiima okuvuganya Museveni aji nti abasamize bakuŋŋaanye beewa obusiimu nga ne faaza tumukwatiramu kisoboka Mpuuga musajja muzibu ekyo kyokka kyekyamukubye kankubuulire President Museveni ekimukuumidde mu buyinza biri ebintu ebyo it doesn't gamble. Museveni tagambolinga. He's not a gambler. He's a strategist. Ali strategic. Bampuuga bagambula. Abo opposition ne mwambala Gomez ekiro ne mulaba Museveni. Genda wali mu State House ekiro ojja kutyensi. Babera mu Gomez. Nze naliko mu State House ne mpulira eddoboozi ly'omusajja omu naye ng'ali mu Gomez. Pulime enkadde ziyingira ekiro. Tubibagamba. Haji mulibiraba. Ffe zino program si zammwe z'abaana baffe abaliddawo bageti akasajja kaayogera. Eriyo ekifaananyi nga Muwanga Kivumbi ayogera ne president mu lukubo lwa parliament. Oli Lutamaguzi n'amuwolereza. Nange president yankubira. Otyo abalonzi baakiwulira kkubira. Kati kebakube bo tebakutumanga kukwogera na Museveni. Eriyo abalonzi opposition tekutuma kwogera birungi bya gavumenti. Not at all. Naye opposition abalonzi bakutuma tiwaba programu za gavumenti ennungi zo zibakola zibawe. Kati bano Bampuuga bazanya bitege. Nampa wengwa. Ekyokubiri Mpuuga yalema okutegeera mukama we yaani. Kankubulire abantu batembeeta Ssebaana wano. Yali Ssebagala nga teyasoma. Yali Ssebagala teyakubya abaana amasasi nga balumbya ofisi za UNEP naye ng'akimanyidde ddala teyasoma naye ng'osangamu n'abasajja abalina diguli abaasoma baga Haji yasoma Haji alagidde naye nga teyasoma bakimanyi beba politician abaawa Walukagga kaadi kwa ye Rubongo yamugezi yamuwa kaadi ng'akimanyidde ddala Walukagga teyasoma n'agamba Magoola gwe swamamu. Why did the Magola have posters of NUP? Rubongo yali amaze kitegero no bagenda mugoba mu neta yagala bamugobe. Yes yali yagala amugobe. Mateka gamukwate. Ye mateka gamukwate isse mugobe. Yep. Bannabi abufuzi bakola ebintu. That are beyond imagination. That are beyond human nature. Onalabika internet yajizizaako byabaka. Alabika amaze n'agezaako byabaka. Yali yanzijja gundi Nyombi Tembo wa UCC webali mukama waffe izeze nozivuga message zawe akkiriza tuteekeko abadde yakujjako abadde yanzijjako tolise amaze tolise ekyo tugasa Haji foroza tugasa nale mwezi n'abaana n'ebyana nina n'abo opposition be baaliseeko tugasa. Yes kuba Tembo namulabye azina ku TikTok ati baga nti oli gonja wayotera oba wambwe wayotera ati webakuma ekyo webokyeza gonja abeera ku muliro kwennyini kati wambwa ye abeera eno wala. Kati mu gavumenti tubuuza nti gwoliwa how are you close to the power. Kyeyabakoze yanzijjako inayo mayole essential nsiri aje tujogeddwa mu gavumenti eno. Okay, nayo giyirawo omubi eriwo NRM. Yes, because to support somebody you must have a selfish reason.
mpagira President Museveni kuba nina bye mubanja gwe gobanja oyagala afe kitange yafa nange nina interest zange eziri selfish aje towagiranga ekintu kyotafunangamu kati nze muzeeyi oye ngebaluwa ziruma so kati bwana Mpuuga ono otematema engeri ebyamuleetedde kuba gwe bamutaddeko teyamanya mukamaawe nti Bobi Wine yemuki mukama wange teosobola kuzanyisa candidate ayina miliyoni ezo bize bamuwadde bbiri kale tuzitwale teze bamuwadde bbiri kiba kitegeeza ne Bobi Wine amaanyi agakola ki akalina because if he was given 2 millions mu Kalulu kano osigera you cannot dissent talina maanyi omuntu we miliyoni ebbiri y'Empuuga ayinawo bameka constituency ye etaweza bantu 2 yakubiddwa yaganye ekyokubiri Bampuuga abo Basegona era ekibakubiza Semujju kuloza ati basoma nnyo bateeketeeke ffe ng'abalaba ebyobufuzi mu ngeri y'ekintu kyekikulu ffe tugirabira mu byakito gwe wasomerawo ebyobufuzi naffe otutwale Mpuuga, which school did you go to? We also go there. Data mine computing. Mulugezigezi lwabwe ne bambala amasuuti. Politics aliwo si wa masuuti. Yawedewo. Oyo yawugwawo. Politics aliwo bantu bagala kukulaba. Ebyo byababaka okudda mu parliament ne boogera enzungu. Paris modo sete ziliwa. Emyoga muliwa constituency jibuze kwaze mwanyi ziri rudda wa Uganda nosanga constituency taina na pipe to water the constituency ne Buganda here pipe to water ngataliwo nga abantu amazzi ge banwa tikali it's not pipe to water bono wamu n'ensolo ningo omubaka atuddewo oyina amasobeno mu Buganda tudde agatayina mabaati nawe nozeeranga olimemba parliament genda mu northern Uganda olabe emwanyi yasookera wano waffe mu Buganda nga bazungu bajja ne tulima emwanyi n'abasoga abo leero northern Uganda kati yesinga okulima emwanyi Buganda region emwanyi because genocide gyali bali bo ab'omu north bamusaba tuwendo kwa sinkalu ffe tukyali mu bino tuweeyo mutuweeyo ne tusabiriza era president yayogedde ati ku lunaku lw'election day press conference yayinaga here in the west we don't have many parasites ng'ategeeza ki genda olabe speech y'abasajja balaba gye yayogera ng'aseekanya president bamusaba ebiliyoni 10 kuzimba industries bali ku makolero basajja byasaba kuba mubaka we yes tuwe biliyoni yago futuzimba amakolero kuba mwesiga alina byakozeewo go to western Uganda olabe enkulaakulana alina amalwaliro alina factory olabe mmwanyi za coffee amajani in the west now ffe tusigaddewa ffe tusaba ki kubanga ffe ababaka baffe bagenda bamugamba muzeeyi nokugenda tebagendayo naye abatufuna omukisa ogere basaba nkalu ffe ba representative baffe bebekulu kasalini kusaasira ffe be baturepresentinze awo my sister full figure be babaka abasakidde ekitundu kino ekya Buganda be baffe basajja asaba biliyoni ameka 2 ababaka abaffe ffe ababaka baffe bali kuki beyade so tuyina okukyusa endaba yaffe y'ebintu mu kitundu kino ekya Buganda kubanga enkulaakulana esebengeredde nnyo wano nnyo enkulaakulana yaffe eri wansi olw'ababaka betukola ki betuyina kati bw'aba teyasobodde kya MP ekya party president abo bagwa Mpuuga yagwa omudambo tebakukyusiza ddwaliro Mpuuga omuli it is a post-mortem report Mpuuga bannange let me tell you Honorable Masayas with your friends Ssegona the end of an era omuzungu wakiita Ronaldo yakuba amagoolo kati ogumwana gumulemu okutomera bakaddiye tubalemerako they had their time emyaka 2 Mpuuga gyabadde MP wa Nyendo Mukungu akozeeyo ki
tweteyaza oba okyayagala ki okuvuganya Museveni yafuuka kaliya aji tosibako bisajja ebyo bigagga nnyo bannange electoral commission yenna eyatugogoledde abasajja abo mwebale leka tufuneko naye ku balala tugende wekira ewa Semujju ne Semujju naye yagudde abakoledde ki Semujju what happened abakoledde ki Museveni ze expenditure si bye bakutuma bakutuma gulaawo abalonzi mwerabira ti Museveni abalonzi abamulonda Uganda yonna gwe Semujju bali kiro bakoledde ki kira abadde alinda n'akuloba obubadde. You see one thing about Museveni, is he a dictator? Ebyo kati tubikoye buli omu atulage byakoze one by one era yasimatuse nambozi yasimatuse kaye wabubadde ye yasima mukono ekyaganye ye yasimatuse nawulidde agave mukono mubagenda kukola barracks wabeerewo polling station mu barracks emukono tulabe oba anaawona nadde bagikole president aleke barracks emukono batekemu polling station n'amagye galonda barracks webeera munda badde enkeera polling station ebeera mu barracks mwakalulu kajja kyuka mbukye ba planninga ekitegeeza kati ababaka ba parliament buli wala nga baleeta barracks mukozi aduka buje baagala okola nambozi nga kye bakoze namunkekeera eyo alabe ebimotoka by'amagye nga bisomba webitwala ekitegeeza Lutamaguzi ebimotoka nga biyingira webitwala ng'ate tosobola yingirayo nanga bannange empedde naye enaalemu nze sinalabako pata emanyi Kalulu ng'enaalemu ate akamagye kumuleeterayo bbiri barracks bajagala emukono nga mulimu polling station wamen mukono tewali barracks kyoya yasematusi jukira municipality tewali kakati eri ewa mulima mayoni ne gundi ono Kibuule kati yabadde akabba akamulima mayoni yabadde adduka eri Empooma kati mulima mayoni n'agoba emmotoka n'agitomera yabadde eyingira mu barracks Empooma n'agikuba neeyiika obululu ne buyiika kati ewa Kibuule eyo kandi bagamba nambozo ono beetaga barracks bazzi gundi ava kapeeka eri wa Nakaseke baba omukulu yagaanye yamukubye sale bwagamba wano yagamba sale ave mu bintu amaye biki so wagamba NRM wewe ina polling station mu barracks abasajja abo era ye owe Nakaseke agamba sale ye yesiba ku sale si byabakama atali ku byabakama ye yateekawo barracks mbu ali ku sale so owekira nawulira yagambako yakola statement nagamba mbu walukaga simanyi mulese badongo biki mbu alina statement yakola awo he has had conflicts within UP ne Bobi Wine abadde amujerega owekira Semujju abadde ajerega nnyo abanno Semujju takkiriza nti Bobi Wine kati opposition bali ku gali ya Kano Besigye gurupu ya Besigye yonna mpozeko batono nnyo bamunyagwa who have accepted the new reality ekegera abasinga tebannaba omuntu omugezi nga Semujju ate ebitono bimusombowa okukkiriza simanyi lwaki muna abantu abasoma we bali omuntu eyasoma osobola omugamba nti amayembe gagaba obugagga ninga yasoma economics sete zijja zitya nonusa omusamize nga amubba naye nga omusajja gwe babba alina diguli nti kola lino eddagala amayembe gajja kuwa sente naye nga yasoma economics demand and supply nti okufuna sente mu nsi olina okuba nga olina kyoguza ensi whether you are selling services so
Ssegona ebintu bya yagano bitegeera ebyo. Semujju Ssegona ebintu yagano bikola ki muwanga kivumbi ye babadde bamukoowadde nga bamukubira ne ku mikolo dia videos nga muwanga kivumbi bamugoba abalonzi be bennyini talina kyabakoledde. So these ababaddewo ebbanga eddene emyaka 2-15 abalonzi baba bakyuse. Kati bagamba nti fakita ya Besigye okubeera nga musibe nayo yakontributinze kinene nnyo ku Semujju okubanga asesetulwa. Gwokirabo That's a lie. A sack of omo cannot clean a charcoal stove. Lero tambulidde nnyo mu ngero. Akasawo ka omo kasobola kuota kisiiriza nekitukula tekisoboka. Atakoze abatakoze NRM teriyo be bakubye banki kiki tutayina 221 ababaka baffe babakuba wano mu Buganda NUP yatukuba ne tuddeyo ne tuyigira mu nsobi ezo baali bakoze be bakuba era batuwa era nze nasanyuka nnyo nga NUP yetukubye mu Buganda era president yatunyigira nagamba nti tuli yakiyita kyotya patriotism localism yatuvuma naga patriotism localism be bantu okwerowoozaako bokka naga tukomezawo kabaka yeka nedda his excellence the president abaganda twali tetukyaye government twali tukyaye babaka b'enalimu batakola era tulabanga bwe tubatutte if they don't work they will be defeated in 2031 era omubaka w'enalimu andaba tukuwozeemu myaka egyo gwe gaana okukola olabe kijamulya yes let the people naye abantu ne babagoba ku mataka ng'omubaka waali ow'ekitundu kwataganye n'agabbiga ettaka. I've been in land. The problems of all land ebitundu byonna ebizingiddwako land rangozi babaka kubanga ababbi b'ettaka bebasamu ssente mu bululu ondabiranga ddala bibasponsa omuntu n'atigomya ekyalo. Genosale yali ku debate ne Semujju Nganda baali oba ku LDM yes Semujju Genosale naga Semujju yamugayo land grabber ko Genosale but the real land grabbers are the people who are sponsoring the MPs. Kati omubbi w'ettaka najja waliwo ne gavumenti eteekateeka zeereeta nga industrial park weetaga square mile ogijjewo wano mu Buganda omubaka n'enteekateeka ya gavumenti etagaraganya abantu ku ttaka gigobe ko wano mu Buganda tulina ogenda kujja square mile etaliiko bantu ne batuntumula abantu so people banyeevu naddala ku ttaka banyeevu eri ababaka baabwe olwokuba nabo beekobaanye ababbi b'ettaka babakole. So what am I saying that it is good nga 2021 NUP enjoyed the majority in Uganda. Kino kyatuuse ku babaka ababadde abateeketeeke essaawa zino tukyalina Lukwago ali ne bali mwezo aka Lukwago kalaba otya kozi Lukwago naye alinga ali mu gurupu eri y'abateeketeeke. Lukwago ekigenda omukubya era obusungu bwa bannakampala buli obu kulwanisa nteekateeka ziyamba kibuga ekyomwala gwahamu kyalaga nnyo Lukwago nti is an opportunistic politician akozesa embeera ereetera abantu amaziga n'agikozesa okunoonyezaako obululu naye nga tetagikyusizza. Lukwago badde atabulya ku sympathy ekibuga emyala mibi ye talina kyakola wano Kasasiro yakuba abantu ekiteezi kakati ffe tukooye ababaka bameeya b'ekibuga kati amazzi tegatambula awo wakyaliwo enkuba weegenda okutonnya amazzi gaddemu gayonona ebintu by'abantu kati enteekateeka Lukwago yali agirwanisizza ekyo kyamulaga nnyo nti development wise si gyayagala yayagala kuba road mayor. Ekyokubiri Lukwago abaddewo ebbanga tufuneko ku mulala
Haji ze sayagala bukulembeze woogamba nti nga bwe kyali bwe kiribe emirembe n'emirembe. Haji leka tutuuseeko bali mwezi ajjenze bali mwezi wa NUP. Okitegera naye I prefer bali mwezi because we need new ideas. Emyaka gyonna Lukwago agimaze alwanisa bantu mu kibuga. Twalowooza Jennifer Musisi ye mubi. Jennifer Musisi yagenda Lukwago ye ataggwa mu ntalo yabaaki. But director ba kesisi okuva ku Jennifer Musisi bakisaka bonna azze abalwanisa. Haji ekibuga tetukyatayagala mu ntalo. Abasuubuzi tebakyayagala ntalo mu kibuga twagala kukola. Kubanga ffe abasasula balandi road, ffe abasasula lenti gye bali. Tetukyayagala muntu atakyasobola kukwatagana na gavumenti kututwala mu maaso. Kasasiro n'atuuka okwanjala ekibuga n'emyalo emikadde kati ng'ogwo gwe Nakivubu. Hamusinga teyagutuzimbira ababbi abali awo bamanyi. Lukwago ayinza okugenda. Kasasiro n'atuuka okubeera mu mwala abantu ne balwala endwadde nga Lukwago ate olwanisa azimba mwala. So Lukwago naye ayinza okutulabako. Abalonzi balala. Kuba yasigadde. Kuba abalonzi balala. Tulina abalonzi abaafa. Olinga akuma muliro mu bantu baleme muwaka. Njogeranga mu Nakampala. I speak with facts. Yes. Kasasiro tabadde mu myala. Kasasiro abaddewo. Emyala gizimbiddwa. Kasasiro teyatta bantu ekiteezi. Yabatta. Gwa tebo kubeera nga tukyalina ekibuga ekifaanana bwe kityo. Kati tukole tutya? Agende. Iyo omwala oguyita ewa Lukwago oguyita ku maka ge si mukole. Lwaki teyagaba tebagukola? Ye ku mwala waasula abadde avubiramu. Wabadde avubira. So yandigenda. Yanditulabako. Balonzi bapya. Nze ndi wabali mwezo. I want change. Era I'm happy. Oh, ina interest is me I'm happy with these NRM people. Baliwa. Bano be balonze leka bagendeyo baleme okukola 23 mu Ogomoti. Baliwa bawangudde mu Buganda. You know Judith Nabakoba Metiana. Bamusabula akalulululi. Yakubye gundi. Yakubye bagala. Era bagala ekyakubiza NUP Metiana kitu ekyo ntalo. Bagala. Bagala yali alwanagana ne party. Yes. Kadi bali bajiwani na bossa. Era awo sirwa kwate Metiana NUP nga zaake yawanguddewo. Ozegera kati wano olaba nti zaake we yawangudde tewali ntalo wano NUP ekyagikubiza ntalo wabaddewo olutalo ate ng'ono alaka yabadde munafunafu nabbosa ate baagala ali mu ntalo ne pate Desire Muwoozi Kiboga n'omuwala wa Jeno muwala wa Jeno Sale ate eno constituency kyomanyi nange mbiwulira Tenjeru South Tenjeru eri luddawo Tenjeru eri eno side ze mukono Fred Charles Kavuma Nsereko na Kaseke South yoyo yasero Ismaili Rubega Kakoto Kakuto yajeyo gundi Lutaya sajange Lutaya ketusirikire mukulu wa Jofule yoyo yajeyo Jofule naye Jofule naddayo naso Jofule mwande mulese agenda wa agenda mu koti nenga nazo za government olamuzi yabalonda noyo teyagira ku Piero yu Lucy Katusabe Bukoma Nsimbi yajeyo solo Moses Muyanja Busiro North yes kakubye ani ono ono Hassan Mukibi yajeyo gundi yajeya Kayemba solo kalonga katabusenga kavuza nyero Bukoma Nsimbi omukazi yavuddeyo n'omusajja ne bamujjayo kalunga katabuseruddeyo kabuye Chofa Togabye yaddeyo Chofa yava mu Kampala na Kaseke Central ne Chofa ngamba desse musobera kuwangula Chofa yakawangudde ati yakyusa naddeeri eri abadde mupya gye bamuzaala oba yagenda Chofa yadda waka bajjajjabe gye bali Chofa ali waka ne Chofa amanyi kweli eva mu bya gavumenti Chofa naava eno basenga abe gye bali nagenda bajjajjabe naye tukubedde mu babaka abawangudde
bajja tonyi naye ng'ebintu baleke tebyabadde baleke haji tatukyayagala ntalo mu kisanja sofa tugabe balimu obwa minisita nga gye nnina okula amaleke yawangudde naye mbu bajjajjaabe gye bali eri basengaabe Nakaseke Central n'awangula nga yakajja kabadde Kalulu naye Lutaaya baŋŋambe Lutaaya badde akoze bambi Jofula nnomye bambi kisajja Jofula yekka yannomye namere yakoze ati ani akalulu kanyoose ewa sisita nammere nalabye ebbaawo agamba Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zino ng'ani baaba yakulira electoral committee temututabula temututabula tukkiriza ebivudde byebya namere bamukuttemu mbu ekituufu nalabye nga kirabika waliwo ekitali kituufu wannameere awo kuba nalabye ekiro kyonna omukazi yasuzeewo nga empapula azirina balaka bamukuttemu sise nammeere bamukubye ngadde we twagiwangula Masaka NRM ngadde awo simanyi ngadde tulina okuyombera naffe ebintu my sister nammeere nalabye ebbaawo agamba nti Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zino ate candidate ayingire mu nsonga za candidate omulala ate bwe yandi taata we bamukubye taata nammeere yabadde naye yesimbyeo geretanye yamukubye family etuule esale entoto mu 2 Nina Rose naye bamusiseeyo Nina Rose gye yagenda wazibu yannomye sembabula enzibu nnyo tozanyirayo Jeno Lwasande kye yakozesa ekikubo naye sekikubo mu kalulu kano igwe babadde ndowooza bataddeko nnyo amaanyi bamuleetera bajje n'abo Lwasande ne Katirima operation remove sekikubo okakasa nagende sembabule nga bajjeeyo chati ya constituency bajjeno babiri wano na wano sekikubo tajja kusala sekikubo bamukwasizza maanyi bajje naabo nga kuliko n'aba first family Sodo ne Toyota Sodo yavuddeyo ewuwe gundi abadde naye agendayo kampeyingira Jeno Lwasande n'agenda ere Sembabule wa Jeno Lwasande Jeno Lwasande abadde solid operation kujjayo oba yabakolaki oba yabakolaki Nina Rose kye kyamukubiza busosoze nawulidde bamubbye tabagoba ku mukola ate oba okyayagala ki si mwana waabwe tebamugoba si mwana waabwe gwe bagambyeko nti waabwe si maleeto Nina Rose si maleeto gwe bagambyeko nti waabwe byakwikiripoota byayogera gwe bagambyeko nti waabwe Nina Rose si maleeto tebamumanyi gwe omulaba se bo tebamumanyi ku kitundu Sembabule teringa bitundu birala Sembabule abaabwe babakolaki kuba banjwemu bamanyi abaabwe yes banjwemu wow eyo tozibungirayo omwana wange Nina Rose teyanneebuuzaako yandiza wano emakindi abaganda ffe abaaniriza buli muntu bali tosobola bafuga era nze kasita nalaba nga bamugobye ku mukolo that was not called for ne waba ayambadde akagonde kanno mumuleke bamugoba naye ne mumugoba ku mukolo ekyo kyali tekyetaagisa nalabye ne gundi n'Ameria naye yakawangudde maama Ameria eyakomyewo akomewo oyo mukozi Ameria mukozi Ameria mukozi kasita Yudamani naye bamuwaddemu oyo Ameria yesina temugamba Ameria adde akomewo chaos drama as declares Kawempe North naye chairman Nyanzi kisirani kyayina chairman Nyanzi bakanyakudde bunyakuzi akanyanzi sabakunzi w'ekibiina ebaana ebatyamubbe ekibiina kyo kigambe kati bakamubba emirundi egyo Nyanzi alina kipali politics eziraaka ekyo kisiraani akite ne chief justice naye teyalinze yali tayalinze owinye eddolo yali tayalinze chief justice retires as judiciary face transition era omusango gwe yasembyeyo okukolako alitayalinze gwe gwakasasa ne famire ya Edward Mutesa the first yali tayalinze yate chief justice nasoose okulitalinga nga tebannalonda mulala ate yalinze
more promises. Akoze ebisumbizo ebirala ze Museveni bino byagenda okukolako. The monitor no mutwe gwe yakuba mu Kalulu Museveni against the West. Why go on Museveni against us all? Monitor no. Promises. President byasuubiza. President yabadde munyiivu nnyo abalonzi be emiliyoni 10 tebalonze. Chichi abalonzi be emiliyoni 10 tebamulonze. Muzeeyi his excellency ketugende n'obwo taata tokubate no yawangudde amanyajo inabo bwoteekateeka wama congratulations his excellency President Museveni. Kalulu yakawangula ate mwalaali. Right now Museveni says we'll zero on free education. Okusomera obwerere, improved health care, job creation, okunoonya emirimu, poverty alleviation, ogoba obwavu, and that one first kiresemba kyekinyumidde fight against corruption. Namujju kyabadde kiteekya Namujju defeated. Namujju teyayiseemu. Namujju yayiseemu. New MPs. New MPs. Namujju yayiseemu ne Kinyamatama yakomyewo. Yakomyewo bambi Kinyamatama I was happy for him. For her we were fair chotera. Kinyamatama ne wa fair chotera. Nabe ne ba president bakongulate Museveni. Ba president abo bakiru kwali. Abo banguwa. Ruto yayanguye dda. Abo banguwa era bivagana mu beyandiyise nabo banguwa. You know African Union. African Union sebo nayo. Ne bya mukongolate IGAD. IGAD secretary wa IGAD. Bebano bo observer bakalu. IGAD siba observer ta. Amawanga agakola Nairo. IGAD Inter Authority on Development. IGAD strengthen the view of peace. West Somalia no Somalia nebyamulemadde owe. Kata congratulate. Ne Ruto sebo yatadde. Ruto agambye ati President wa Kenya William Ruto agambye you are decisive victory. Kalulu kakatakankanibwamu. At just concluded competition kulondo okwedde. Trust the people of the Republic of Uganda having your personal leadership. Uganda leadership ya president tujenyomerezaamu nnyo. Ruto yabyogera sinze. I'm certain your election convinces Your Excellency resolved accelerate transformation of your Luto. Wish the best as you keep serving the people of Uganda, who once again honored you with leadership of electing you the 55th time. I'm looking forward closely working with you to advance bilateral ties between the two sisterly countries. Bebo sofa abebweru sinayo gwe nala nenga Ruto yasindise dobubaka bwe nowe Tanzania aliwa we Tanzania alabika data alindaddeko internet antayadde bagijjeko alindaddeko okay byebyo nenga the leaders from the African Union have congratulated the president. African Union, the chairperson of the African Union, His Excellency Muhammad Ali Yusuf. I think that's the African Union here. So abasigadde bane tulinde 2 mugomo temweta nafe we tulinange no 2 mugomo nzija ojawa Kampala Central nene ganda mwagala tufulira ddala nzija bagundi haji nange natandise bane munondere ddala 2 mugomo nzija Kampala Central ninze nnyo haji ogira akwa kano konna kaonye ogira ku kadi tovawa nalemwe n'abaweeri je nomuwoza n'abatazze mugenda mulagawo je nomuwoza ajja baina aba PRO yo omanyi tweroboza n'okuwagira abawanguzi otegere Aisha Kabanda ekyamulidde ebutambalaawo patenga bagikubye nnyo
Naisha Kabanda yagenze omukazi yawangudde Aisha Kabanda samutegedde ojja mutegeera tofaayo ojja mutegeera ekisanja kasita abaddeyo wadde omutegedde naye obululu bwanyoose naye nga Swengere naye ajja mu parliament of course Swengere yayiseewo kuva mu Jinja City nakugamba Jinja yesinga okuleeta ababaka nga oba obatunuulidde okaaba amazika nga Nabbanja mumulina twala eri siya wetuleeta Swengere ate Nabbanja mwenga ajja mukama wa bababa bamukubye bamukubye ani mpozi balyeku bakamusise era nsanze chicken ali mu biwoobe esira price balyeku kyamulidde bamusabudde akalulu kyekyamukubiza oyo abadde alina TV namba buyinza okukyanga noonya omulimu ku bbaaba naye nze bakuba balyeku wulira bakuba balyeku buli mukozi wa baba mbadde nina omugamba buli lunaku campaigning manager we abadde Bajjo mpulira Mayende quick report yabadde ne declaration form nze kasita baŋŋambye nti Bajjo yabadde abalowolo campaigning manager omukulu abadde Bajjo owabalyeku namusanze Bajjo akutte declaration form naye nga naye ebitundu gye biva tamanyiiyo so bigirwa bamukubi bigirwa katabuse omutwe guli mu ttaka bigirwa bakube nakukagala nnyo ssente bakasangako ku geeti ya sipiika aye bakube bigirwa bakube patriotic front yabadde ajidde mu biki yajidde ku lusaniya olwani byomutwe ne bagubuliza mu ttaka so naye nga congratulation wembanga mwakalidde mwalaali congratulation kuba nawulidde mukulangirira nga ennyonyi eyitawo waggulu ennyonyi eyo yabadde eragala eriwo byabakama yabadde alangirira tadde tuketta byakwerinda nempula ennyonyi ngaeyitawo byakwerinda naye nga tukongratulatinga nnyo President Museveni ne ekibiina kyaffe ekyenaalemu nange nekongratulatinga ebikono byonna bye bankubye mu NRM ngezezaako okulaba nti noonyeza pulezidenti akalulu okanoonyeza era kyekiseera NRM ku birungi bye tubakoledde ne tatange bye yabakolera his excellency nange ompeeyo ku bwa minisita pozi kati bagenda muri shafo pulezidenti ampeeyo obwa minisita bampeeyo SMP abantu badde banoonya akalulu ne interest ez'enjawulo kibi okweyogera yisawo ebintu ampa obwa minisita president USMP obwongo mbuyina mwami mukadde wange ani bakyawulemu mumyuke mbeere state minister naye osobola ne ba state nga basussere tubeereko nantaba naye mwamugobye nakwedde yamukubye nantaba yakubiddwa maama yakubiddwa amagye luli ge gamuteekako gabaddewa maama nga nnumye nakwedde yamukubye naye ebintu bya maama nantaba bigenda empola kooti eyinza obbitaaninga oye mumanyi maama baluwa eyinza naye waliwo bitanaggwa oyo akamaama nantabako tekanaggwa oye mugattemu naye nakwedde yamukubye maama luli majege gamuteekako nga talina bapoling agent naga omwana kwata essimu gwe banangirireko maama mulalamu maama akumwewaliwo ababaka tebinna maama ajja kwogera n'omwana owa Sewungu nawulidde naye agenda mu kooti ani agenda mu kooti Sewungu anti yakawangudde naye yakawangudde n'obululu bulinga oba 21 oba kati waliwo obwo kati eyo kesi ya kooti kasita owangula waliwo obululu bwe bagamba oba 5 oba buli bubeera bumeka kasita obanga that's now a court case so kati Sewungu nebise no problem eyo court case
naye kati Bobi Wine yetasawa nawe Kawempe ono yawangudde Bobi Wine yabi Kawempe sawe yawangudde atya Nsereko Madina yawangudde mwawangudde omutyawo Madina yawangudde Madina Nsereko yawangudde na Bumeka yawangudde Nyanzi ne Gundi ne Semboga naye ne Gundi naye yawangudde muwala wa ali aje Kigongo oyo ayagala genda Nambite yawangudde ayagala genda mu kooti so Madina Nsereko yabakubye yawangudde Nyanzi kude constituency y'abasiraamu South y'abasiraamu North y'abasiraamu naye agambye nti yali yenaale kati luli abalonda luli baali baki Munyagwa Sebuliba kati abo bonna abaali balondera enaale mukolo baali basenguse bazze buzzi byebyo obululu bwetu we tutemyetemye Kalulu but I'm looking forward for future elections twetagayo electoral reforms obukolaki tukoye ebibozi bya DR forms zibeere nga ziri transparent tyegwa ku poto public ng'egiraba nga ne internet kweri ne kati internet teriko newegwa ku poto wabisaba twagala internet mu Kalulu bagizezaako bakadde